Abakristo kakano balindiridde kaka aba NRM empalana bagivuddeko enguzi esuse. Abadde Ssaabalangira w'Eklezia omutukuvu Papa Francis aziikiddwa mu Eklezia Lutike ya St. Maria Major Basilica nga bwe yalaama wakati mu nkumi n'enkumi z'abakungubazi n'obubaka eri abakulembeze okuyigira ku mugenzi oyo balafubanire emirembe mu nsi zaabwe. Emikolo egy'okuziika omusika wa Peetero gyasoose n'emmisa ey'ekitiibwa ng'omutambizi omukulu abadde Cardinal Giovanni Battista Re ng'ayambiddwako abasumba b'Eklezia bangi ddala ng'eyimbiddwa mu kibangizi ky'Eklezia Lutike ekya St. Peter's Square. Emikolo egikulembedde okuziika Paapa gyonna gigobereddwa bulungi omubadde okukansira ssanduuko ya Paapa amazzi ag'omukisa n'okunyookeza akabaani. Abakungubazi basobye mu mitwalo 40 nga bakuŋŋaanidde mu kibuga Roma, abamu mu kibangizi ekya St. Peter's Square, abandi ku nguudo za kibuga Roma ne beetaba ku mikolo egy'okusibula omwagalo w'abangi ono. Cardinal Giovanni Battista mu bubaka bwe akinogaanyiza nti omugenzi Papa Francis anawalawo ng'ajjukirwa mu nsi yonna kubanga mu buweereza bwe akutte ku mitima gy'abantu bangi ddala bw'atyo afubye okuzimba entindo so si ebisenge era akyusizza obulamu bw'abantu bangi. Cardinal Giovanni asabye abakulembeze bayigire ku mugenzi oyo ng'abadde ayogera Lulatini. Innumerevoli morti e distruzioni, Papa Francesco incessantemente ha elevato la sua voce implorando la pace, invitando alla ragionevolezza, invitando all'onesta trattativa per trovare le soluzioni possibili. Bw'atyo Cardinal Giovanni abadde ayogera Olulatini ng'akikkaatiriza nti omugenzi Papa Francis abadde mwagazi wa mirembe ng'abakulembeze bonna basaanye okumuyigirako. Mu bakulembeze b'amawanga abangi abaddewo okusibula Papa Francis botoyinza kubuusa maaso mwe muli musajja mukulu Donald Trump wa America ne Volodymyr Zelensky wa Ukraine, era okufa kwa Papa abakulu bano kubagasse basoose mu kafuba kababiri munda mu kibangirizi ekya St. Peters ng'emikolo egy'okuziika teginnatandika. Zelensky era asinkanye abakulembeze b'amawanga ga kirimaanyi abalala okubadde owa Bungereza Sir Keir Starmer ne Emmanuel Macron wa Bufalansa. Abakulembeze abalala beetabye ku mukolo ogwo kwe kubadde omulangira wa Bungereza alinze omulangira Williams, owa Argentina Javier Milei, Ssaabaminisita wa Italy Giorgia Meloni n'abalala bangi, so nga Uganda ekiikiriddwa Sipiika wa Parliament Anita Among n'omumyuka we Thomas Tayebwa. Papa Francis ng'amannya amatuufu ye Jorge Mario Bergoglio, munnansi wa Argentina, yafa ku Easter Monday, yafiira ku myaka 88 egy'obukulu, yatandika obwa Paapa ng'ennaku z'omwezi 13 mwezi gwali gwa kusatu omwaka 2013, yadda mu bigere bya Papa Benedict ow'e-16 eyalikulira. Bwe tudda wano ku butaka bannakibiina kya NRM abagundivu okuva mu bitundu eby'obuvanjuba bw'eggwanga okuli omumyuka wa ssente w'ekibiina kino mu kitundu ekyo Captain George Mike Mukula n'eyali omubaka wa munisipaali y'e Tororo Sanjay Tana baludde ddaaki. Abamaze ebbanga tebali makambugu baludde ddaaki ne batabagana era bakaanyiza okukolera awamu okulaakulanya ekitundu kyabwe. Obutakkaanya bwa babiri bano okulungudde ebbanga bwasinga kweyolekera mu kalulu k'omwaka 2020 mu kalulu ak'olukiiko olw'okuntikko olw'ekibiina kya NRM oluyitibwa Central Executive Committee SEC. Sanjay Tana bwe yeesimbawo okusigukula Mike Mukula okuva ku kifo ekyo n'alemwa. Enkambi z'ababiri bano buli emu badde yewerera ginno waayo ebisongovu wabula gye byaggweera ng'akalulu Captain Mike Mukula akawuuse buva era y'omu yazzeemu n'alangirira nti ekifo kye kimu eky'omumyuka wa ssente wa NRM w'obuvanjuba bw'eggwanga akyetaaga. Amawulire agafubutuse Teeso gategeezezza nti omukulembeze w'ennono w'abateeso Emorimo Paul Sande Eto Meleng Emolot yasinkanya babiri bano Captain Mike Mukula ne Sanjay Tana era nti yabasabye enjawukana zaabwe bazizze ku bbali.
Sanjayitana ategeza radio ya Kabaka Chabasa kituufu ddala bamaze kabanga nga bakuubagana ne Mike Mukula kyokka tewaliwo mpalana ya lubeerera n'agamba nti oluvannyuma lw'okusinkana omukulembeze w'ennono owa Teeso Emorimo ebibadde bibatabula babitadde ku bbali. Tana agambye nti n'ebyokuvuganya Captain Mukula ku kifo ky'omumyuka wa ssente wa NRM buvanjuba bw'eggwanga abitadde ku bbali kati atunuulidde kukiikirira basuubuzi ku lukiiko lwa sseeke ya NRM era yatandise dda okwebuuza ku nsonga eyo. Emorimo yatutuuza n'agamba ffenna tuve Teeso tetulwana tetukola ebyo ate ze siri musajja ze nsagala nkaayana so ne mugamba kiriyo feka nkimulekere nsagala ntalo tubadde twogera meeting nga mirundi esatu obw'obufuzi si okufa n'okuwona kubanga nze sigendayo okunoonyayo ssente oba okukola erinnya nedda okuyamba abantu ababulijjo kati ekyo ekintu tulina okukiba mu mutima oba ofunye isoke oba tofunye isoke tuli kuteesa n'abasuubuze kubanga waliwo liiga eya entrepreneur gyendi kubuuzaganako oba abalonzi bakkiriziganya then tujja kulaba ekyokukola. Captain Mike Mukula agambye nti waliwo nkulaakulana esobola kubeera mu kitundu ng'abakulembeze baggulana n'agamba nti omulamwa gwe batandiseeko oluvannyuma lw'okutabagana gwa kukuŋŋaanya maanyi bakolere wamu okulaakulanya ekitundu kyabwe. Babanga tuli mu kibiina nga National Resistance Movement tulina okuyiga okusigala nga tutabaganya ate nga tusigala nga tukola nga tuli omuntu omu. Omuganda agali awamu ge galima ennyama tawukana mu pate oba mu ggwanga eggwanga tejja kuyimirira n'ekibiina tejja kuyimirira. Enkolagana gye tuleese wakati nze ne muganda wange Tana kirabira ddala kino tuli omuntu omu era obwegendezo waffe okulabira ddala kino tuyigiriza abantu n'abalala bayige enkola gye tuleese. Ono era wabudde bannakibiina ky'NRM abalala ssaako bannabyabufuzi ku ludda oluvuganya gavumenti abalina obutakkaanya okuteeka ku bbali empalana zaabwe bakolere wamu. Kenya President Ruto ne Right Honorable Raila Amolo Odinga bavuganya mu kifo kimu ekya president n'ogenda okulabira ddala nti baminisita abasinga kaakati olw'embeera eriyo y'enfuna mu ggwanga baminisita ab'amaanyi abali mu gavumenti ya Ruto bava mu ODM era njagala okuyiira omulanga NUP abali mu NUP abali mu opposition bakulembeze eggwanga Uganda bakulembeze obumu bakulembeze obwagazi baleme okuyigiriza abaana bato okulwana okubagana n'envuma egenda okuleeta obukyayi ekyo tekijja kukulakulanya eggwanga lyaffe. Bana NRM bano Sanjayitana ne Captain Mike Mukula okutabagana kwabwe kujjidde mu kiseera nga kumpi ebibiina by'obufuzi byonna biri mu lutalo mu ntalo ezitagambika entalo ziri mu kibiina kyennyini ekiri mu buyinza ekya NRM ebibiina nga NUP JEMA FDC DPUPC n'ebirala birimu enkaayana ezitagambika. Obwakabaka bwa Buganda buzzemu nate okujjukiza ekitongole ekiddukanya ekiba Kampala ekya KCCA okufuna abakugu abakiyambako okwongera omutindo kasasiro ayolebwa mu Kampala. Bino byogeddwa minisita wa bulungibwansi obutonde bw'ensi n'ekikula ky'abantu mu Bwakabaka ow'ekitiibwa Hajat Mariam Mayanja Nkalubo bw'abadde mu bulungibwansi ateekeddwa obwakabaka bwa Buganda nga bukolera wamu n'ekitongole kya KCCA n'ekibiina ekitaba abasuubuzi mu Kampala ekya Kasiita nga bulungibwansi oyo abumbujjidde mu Mulimira Zone wano mu Kyaddondo. Owekitiibwa Mariam Mayanja ategeezezza abakulu mu KCCA nti ebbanga lye banaamala nga kasasiro akuŋŋaanyizibwa mu Kampala tayongerwako mutindo ekizibu kya kasasiro mu Kampala si kyakuggwaawo. Ajjukizza abantu okwawula kasasiro avunda n'oyo atavunda kyangu y'omulimu. Okwawula ebisaaniiko nga tubikolamu nakavundira ebigimusa ebisaaniiko ne bivaamu n'omukka ogufumba bugumu eryo lisobola tokola amasannyalaze livaamu ebintu bingi era nkakasa nga bwe wakutte enkasi ebisaaniiko tugenda bifuma bufumi ebisaaniiko tubikolemu ebintu eby'omugaso
tekisinga okututtira ddala nakyo ebisaaniko gye biyoolebwa ne gye bitwalibwa era nabyo bikolayo obulabe nsuula ku miti ya naroodi eyo neneeyongerayo naye ekitundu kitandise okujja ebisaaniko bye bayiwa buloba ne buyala so olaba nga tuyiwayo buyiyi ate tetulina nkola naye mpulira waliwo enteekateeka egenda okukola ku bisaaniko ebyo. Senkulu w'ekitongole ekya KCC Hajati Sharif Abuzehi mukwanukula asabye bannakampala okukyusa endowooza zaabwe eri kasasiro bamukuŋŋaanyenga bulungi era mu ngeri y'obugunjufu. Nga KCCA twatandika around end of January and entering Feb okubanga tukola campaign ey'okujja kasasiro mu ngeri ey'ekikungu okumufulumya Kampala era campaigns zino zibadde zikolebwa buli weekend buli lwamukaaga tuyina we tubeera okufulumya kasasiro naye omulimu gwe tujja gukola ffekka kuba ffe bwe tuvaawo nga bwe tuvudde wano ne kasiita ne tuvaawo olwaleero kasasiro eringa mmere buli lunaku okola olya ate buli kyokwatako olina kyosuula kakiba kitegeeza ki nti mu bulamu bwaffe tulina okuba nga tutegeera nti buli kyenkwatako nina ekyenina okulekawo nsuule naye nkikoze ntya okuba nti ekyonoona butonde bwaffe buyonjo bwa kitundu kyange. Mu mbeera y'emu asabye abasuubuzi abalina amaduuka buli omu okuteekawo ebigalani mwe basuula kasasiro omwawulo obulungi. Naye nina ebbaluwa gye nabawandi nga mbasaba nga etteeka lya NEMA ne ordinance yaffe ya KCC ekyetugamba nti gwe omuntu yenna alina w'okolera omuntu yenna alina primisio yonna gy'otuulako olunaku okugyamu ejjamba olina okubeera ne w'oteeka kasasiro wo. Saawa eno tugamba temulinnya mu muddo tugamba temumansa kasasiro naye ne mu maduuka tugenda kutuuka mutulage ebyo bye mukozesa mu maduuka obuguwa obwo bwe mujje ku bokisi ebokisi ezo ze mutakozesezza. Bannakyewa abeekebike by'eddimu ery'okulwanyisa enguzi mu ggwanga balabudde nti Uganda yandifuuka emu ku nsi ezisingira ddala okubaamu obukenuzi n'obulabbayi mu nsi yonna. Gavumenti bw'etezukuke n'ebaako kyekola okuzuulira ddala ababbi. Omukago ogutaba ebitongole by'obwannakyewa ebiri ku ddimu ery'okulwanyisa enguzi mu ggwanga gwa Anti-Corruption Coalition Uganda gugambye nti ekyamazima kyakabi nnyo nti buli alipoota efulumizibwa ku buli bw'enguzi eraga nti Uganda eri ku mwanjo nnyo mu mawanga agakulembedde mu muze guno. Lipoota ya Transparency International y'omwaka guno yalaze nti Uganda ekyakolera ddala bubi mu kulwanyisa enguzi nga ku bitundu 10 yakatuukirizaako ebitundu 26 ku buli 10 mu kulwanyisa enguzi mu myaka 3 egy'omuddiringanwa. Alipoota era yalaze nti Uganda ekwata ekifo kya 14 ku nsi 18 ezisinga okubeeramu obuli bw'enguzi kyokka nga amawanga amalala gali yaddeko era galina we gatuuse. Rwanda yalabise nga yekyasinze mawanga g'obuvanjuba Africa okulwanyisa enguzi ng'eri ku bitundu 57 ku buli 10 okuva ku bitundu 53 ku buli 10. Tanzania naye esenvudde okuva ku bitundu 4 ku buli 10 nedda ku bitundu 41 ku buli 10. Kenya evudde ku bitundu 31 ku buli 10 okutuuka ku bitundu 32 ku buli 10. Marion Agaba Senkulu wa Anti-Corruption Coalition Uganda asinzidde ku Hotel Africana mu Kampala n'ategeeza nti essuubi lya Uganda okwerwanalwanako mu kukendeeza enguzi likeeye kuba kaakano abanene mu gavumenti bagirya kyere awatali abakuba ku mukono. N'okusomooza okola nti tulina amateeka amalungi tetusobola gassa mu nkola. Tulina ebitongole bya gavumenti naye mu biro just kuwa mirimu tewali kyamaanyi kikoleddwa. Jakusanga nti oluusi tebina ensimbi zimala okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwabwe naye nekirala nti ate enguzi emu tugiraba ate yo nga ntegeke bulungi kati ngene yabadde ku paliamenti obukadde 10 eyo nguzi nteeketeeke bulungi eyise mu paliamenti neweebwa ababaka ba paliamenti kati bw'obanga ekitongole kya gavumenti nga kaliiso wa gavumenti oyinza butaba na buyinza bwonna olwanyisa nguzi eyo era tulabe nga basirise bonna. Maron Agaba era yongeddeko nti ng'oggyeko okuba nti enguzi mu Uganda eriibwa kyere ne kaweefube wa gavumenti mu kununula ensimbi ezibbibwa mu buli bw'enguzi akyali mutono ddala. Tunoga eddagala okulwanyisa ekizibu ekyo weewaawo nti tulina ebitongole bya gavumenti bingi n'amateeka weegali waliwo n'ebirala ebikoleddwa naye nti tukyalina okusoomooza kw'amaanyi nnyo kulaba nti agamateeka tugassa mu nkola n'ebirala bye tulina okukola tulina okubikola ng'eggwanga okulwanyisa obuli bw'enguzi obubbi n'obulyake.
olwaliro okusinga ddala tuli ku mulamwa gwa kuzza ebibeera bibbiddwa. Ku nsonga eyo y'okuzza ebibbiddwa tukyali mabega nnyo kubanga ng'eggwanga kalisoliiso atugamba nti tufiirwa trillion 9.1 buli mwaka, naye bw'otuulira ku nsimbi ezibeera nga ziziddwa buli buwumbi nga 3. Manya obubona obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa ddembe lyo ery'obwebange. Ddembe lyo akutusibako nana habo mouthwash ly'eddagala ettuufu yennakakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma gasannyalala senyesa nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kutiya. Musange mu famasi zonna. Yakakasibwa National Drug Authority nga bali wamu ne langi wa Global aleetawo enjawulo ku bisenge. Weefunire langi ya Global ku hardware yonna ekuli okumpi. Global Paint, a reliable product. nga bali wamu ne Baluswata Property Consultants batunda ettaka ku nguudo zonna eziyingira n'okufuluma ekibuga. Va mu by'ettaka lyakulukuta ennyumba ya kyama basange ku ofiisi yaabwe ekyengera opposite Orange City essimu 0704 80 Omwana omuto tateekeddwa kukola mu budde bwa kiro nga munnamateeka John Osapiri bw'annyonnyola. Etteeka lya Uganda erifuga okukozesa abantu akawaayiro namba 32 kagaana okukozesa omwana yenna ali wansi w'emyaka 12. Naye omwana asukka ku myaka 12 ateekwa okukola ng'akolera wansi w'omuntu omukulu alina emyaka 18 okudda waggulu. Era omwana ono tateekwa kukozesebwa nga essaawa emu ez'akawungeezi ziyiseeko paka ssaawa emu ey'okumakya, ekitegeeza nti talina kukola mu kiro, alina okuba nga yeebase. Minisitule y'ebyobulamu yakakasizza nti newankubadde eggwanga kirangiriddwa nti no tekyali mu kirwadde ky'Ebola, naye tejja kuggyawo oba okuggala ebifo ebibadde byawulibwamu abalwadde b'Ebola ebiyitibwa isolation center mu malwaliro ag'enjawulo. Minisita w'ebyobulamu Dr. Jane Ruth Aceng yakkaatirizza bino asinzidde ku kisaawe ky'essomero lya Busamaga Primary School e Mbale. Minisitule gyesinzidde okulangirira nti ekirwadde kya Ebola kituuliddwa ku nfeete oluvannyuma lw'ennaku 42 ezirambikiddwa mu mateeka okuyitawo nga tewali mulwadde mulala azuuliddwa. Ebola akulungudde ennaku 97 ng'ajojobya eggwanga okuva lwe yalangirirwa ng'ennaku mwezi 3 omwezi ogwa Gatonnya omwaka guno. Kyokka minisitule esazeewo erekewo ebifo mubadde omujjanjabirwa abalwadde bikozesebwe ng'amatendekero ku ndwadde ez'enjawulo, era kikakasiddwa nti Ebola singa anaabazzeemu okubalukawo oba ekirwadde kirala kyonna ekikambwe byakukozesebwa. Minisitule y'ebyobulamu etegeezezza nti amalwaliro agaali gaggalwa gakuggulwawo kyokka nti nno kino kyakolebwa mu mitendera egy'enjawulo. We mark this important milestone in overcoming the current Ebola outbreak. The Ministry of Health remains committed to supporting Ebola survivors through continuous monitoring and reintegration into their communities. Recovery goes beyond survival. It includes restoring dignity, health and community acceptance. Dr. Jane Ruth Aceng era nsinzidde wano n'alabula bannayuganda abalowooza nti endwadde zino zirangirirwa n'ekigendererwa eky'okukungaanya ensimbi mu bitongole eby'enjawulo mu kifo ky'okutaasa obulamu bw'abantu. Agambye nti obulwadde obwo bubayigiriza bingi naddala engeri y'okukikwatamu nga singa kiba kibaluseewo mu bibuga, era nti bakozesezza obukadde bwa $5 okulwanyisa obulwadde obwo nga guno nno gwe mulundi ogw'omunaana ng'ekirwadde ekyo kijojobya Uganda. Yeeweze nti gavumenti yakola ekisoboka kyonna okusasula ensako z'abasawo bonna abayambyeko mu lutalo olwo. That apart from Ebola, we continue to manage other outbreaks. Sometimes you people think measles is not an outbreak, so you ignore measles, you only want to report on Ebola. But all those are outbreaks. William Pope, omubaka wa Amerika mu Uganda, akakasizza nti newankubadde obuyambi mu by'obujjanjabi obwa Amerika mu mawanga amalala buzze busalibwa, naye beeteefuteefu okwongera okuyamba Uganda mu kusoomoozebwa ku ndwadde enkambwe nga zino. Since day one of the outbreak, and will continue in future occasions to lend our experiences, our know-how, and collectively learn together how to continue to fight these disease outbreaks, because it makes Uganda, the United States, and the world healthier and safer. And finally, I would say that even as we have had a global
foreign assistance review in the United States, which continues to be ongoing. Gabriel Michael Mola Ayene ow'ekitongole kya Africa Center for Disease Control abudde abakulembeze b'amawanga Africa bongera okusiga ensimbi mu kunoonyereza ku ndwadde eziva mu bisolo n'ebyo ebirala kijja kuyambako okuzeetangira nga bukyali. Ebola akawuka ak'ekika kya Sudan yakwata abantu 14 nga yakakasibwa mu bantu 12 kyokka abana ne bafa omwali n'omwana ow'emyaka 4. Obulwadde bwazuulibwa mu disitulikiti 7 n'ebibuga 3 okuli ekibuga eky'Ejjinja Kampala ne Fort Portal ne disitulikiti okuli Ntoroko, Mbale, Kyegigwa, Wakiso, Kampala ne Jjinja. Banachewa era nga banna Rotary Club bazimbidde abayizi abawala e Masaka kaabuyonjo ey'omulembe mu kaifo okutumbula obuyonjo mu baana ab'amasomero. Omusasi waffe Edward Thompson Kayinja Saalongo alina ebisingawo. Rotary Club ya Kampala Sese Islands ne Masaka Rotary Club bazimbidde essomero lya St. Bruno Saza Primary School mu kibuga Masaka kaabuyonjo ey'omulembe ennyo VIP toilet. Kaabuyonjo eno ey'abaana abawala ewemmeesa obukadde bw'ensimbi 17 ng'eriko obuzigo 6 wamu n'obuzigo abaana abawala mwe banaabirako n'okukyusa engoye wamu n'okwetereeza. Bw'abadde akwasa abakulembeze b'essomero lya St. Bruno Saza Primary School kaabuyonjo eno, Pulezidenti wa Rotary Club Kampala Sese Islands Moses John Sebugwawo agambye baagadde okwasizaako ku ssomero lino mu by'obuyonjo. Pulezidenti wa Masaka Rotary Club Dennis Kalyango akubiriza banna Rotary Club yonna gye bali ne bannamasaka okutuukako mu masomero n'okuyamba ku by'obuyonjo n'amazzi ku masomero nga kino agambye yakyeyama ng'atuuzibwa ku Pulezidenti wa Rotary Club ey'e Masaka. Kino Rotary Club kitegeeza okwongera okuwagira okulaba nti no obuyonjo bweyongera mu masomero n'okutaasa abaana endwadde eziva ku buligo naddala nga tebalina toilet. Obubaka bw'empa bannamasaka beeyongera okuwagira ebyenjigiriza ng'ate bayitawo ku masomero okulaba nti nno tukola ku bwetaavu obwo naddala obw'amazzi ne toilet naddala byenkoze mu kisanja kino ekya Rotary Club ya 2024-2025. Akulira essomero lya St. Bruno Saza Primary School Namugasise Nsereko yeebazizza nnyo ekirabo kya kaabuyonjo eno n'agamba nti essomero lino lirina abayizi abasoba mu 7 nga kino kye kimu ku bizibu bye babadde nabyo ekibadde kisinga obunene. Omukolo ogwetabiddwako n'aba Rotary Club ya Kampala Sese Islands wamu n'aba Rotary Club eya Masaka.